akulira prison era ng'ono omukulu ye Matya Byabasajja olunaku olwaleero alekulidde oluvannyuma ku kiwandiiko ekyafulumizza emikutu egy'enjawulo nga kimulaga nti omukulu ono ye yaviiriddeko obulamu bw'omukulu Muhammad Sseggirinya okusaanawo n'okutuuka kw'eno embeera okuba nga Honorable Sseggirinya Muhammad munnange obulamu bwe bwasaanyeewo. Baganda bange, mikwano gyange, ntongera obajjukiza n'obategeeza nti ebintu byonna ebibadde bigenda mu maaso n'obulamu bwa Sseggirinya okutuuka ng'essaawa zino tebukyaliwo byonna byava ku mwami ono kubanga ye yagaana Honorable Muhammad Sseggirinya ogenda okufuna obujjanjabi. Kwegamba okuswala kwatuuseeko, obukyayi bwatuuseeko, ensi bw'emutaddeko bumuleetedde okusitoopinga buli kimu, bw'atyo n'asalawo abyesonyiwe era bw'atyo n'asalawo awummule agambe nti akooye okutambulira mu kutya mu kuswala okw'enjawulo. Naye nga baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti ebintu bino byonna bibadde bituukawo era babadde babiraba era tebituuseewo mbu bituuseewo bya jasti ebbanga lyonna abakulu bano babadde ensonga bazitambuza era nga bazirabira ddala. Byabasajja obadde tolina ky'otamanyi ku mbeera ya Muhammad Sseggirinya. Kitalo nnyo nnyini ddala. Nga ffe bannakawempe twafiiriddwa omubaka, bannayuganda baafiiriddwa omubaka, omuntu w'abantu. Naye kyannaku nti bannabyabufuzi abakuukutivu bwe bafunye akazindaalo okwogerako, kitalo nnyo nnyini ddala. Nga ffe bannakawempe twafiiriddwa omubaka, bannayuganda baafiiriddwa omubaka, omuntu w'abantu. Naye kyannaku nti bannabyabufuzi abakuukutivu bwe bafunye akazindaalo okwogerako eri eggwanga naddala ku bikwatagana n'omubaka Honorable Sseggirinya Muhammad, ensonga eno bagibuusizza amaaso. Ffenna tukimanyi bulungi olumbe olwaviiriddeko Honorable Sseggirinya Muhammad okugenda gye twebasa omugongo ng'eryato. Olumbe olwo lwafubutuka kuviira ddala ku musango gw'ebijambiya gwe baamukakaatikako gw'ataakola. Omuntu asooka okunenyezebwa mu bino byonna y'omulamuzi Justice Lawrence Tweyanze ow'oku High Court y'e Masaka, eyamma Sseggirinya Muhammad court bail nga Sseggirinya Muhammad amaze omukompuleyiningira n'okumulaga empapula z'abasawo eziraga nti Honorable Sseggirinya Muhammad yeetaaga treatment ey'amaanyi ddala etali mu kkomera ly'Ekigo, etali na mu ddwaliro wano mu Uganda. Omulamuzi oyo namma Honorable Sseggirinya Muhammad court bail emirundi 3. Kino tekyamulobera. Honorable Sseggirinya Muhammad yalaga ebigere ebivundu, omuntu okutandika okuvunda nga mulamu ng'alaba ebitundu by'omubiri bitandise okuvunda. Honorable Sseggirinya Muhammad yalaga ekigere ekivundu ku Zoom n'agamba omukulu neetagga ngende nfuna obujjanjabi. Omukulu yamumma court bail. Omuntu omulala Sseggirinya ye Commissioner wa Prisons Johnson Omuwunde Byabasajja eyavaayo n'akakasa abalamuzi nti obujjanjabi bwa Honorable Sseggirinya Muhammad mu kkomera Ekigo gye buli, era Honorable Sseggirinya Muhammad asobola okujjanjabwa bulungi. Oyo naye yaviirako okufa kwa Honorable Sseggirinya Muhammad. Wano wenkomekereza nga ngamba nti eno gavumenti esse Honorable Sseggirinya Muhammad. Sseggirinya Muhammad yalina eddembe lye nga munnayuganda okuwoza ng'ava bweru nga waafuna obujjanjabi mu kiyitibwa court bail eyamummwa.
Commissioner wa prisons yalina okakasa kkooti nti omusajja ono obulwadde obumuluma oba obujjanjabi bwe yeetaga mu kkomera tetubulinaamu, aweebwe beyiro afune obujjanjabi ng'ava wabweru. Fight hard, Honorable Segirinya Muhammad. Bannayuganda tulina okulaga omukwana eri Honorable Segirinya Muhammad nga tulwana ebikolwa ebifaananako weebiti. Bano abantu balina okuvunaanibwa ssekinnoomu era ensi ebamanye. Twafiiriddwa omubaka. Bannayuganda bafiiriddwa omubaka, omuntu w'abantu. Naye kyannaku ti bannabyabufuzi abakuukutivu bwe bafunye akazindaalo okwogerako eri eggwanga naddala ku bikwatagana n'omubaka Honorable Segirinya Muhammad, ensonga eno bagibuusizza amaaso. Ffenna tukimanyi bulungi olumbe olwaviiriddeko Honorable Segirinya Muhammad okugenda gye twebasa omugongo ng'eryato. Olumbe olwo lwafubutuka kuviira ddala ku musango gw'ebijambiya gwe baamukakaatikako gw'ataakola. Omuntu asooka okunenyezebwa mu bino byonna y'omulamuzi Justice Lawrence Tweyanze ow'oku High Court y'e Masaka, eyamma Segirinya Muhammad court bail nga Segirinya Muhammad amaze omukompuleyiningira n'okumulaga empapula z'abasawo eziraga nti Honorable Segirinya Muhammad yeetaaga treatment ey'amaanyi ddala etali mu kkomera ly'Ekigo, etali na mu ddwaliro wano mu Uganda. Omulamuzi oyo namma Honorable Segirinya Muhammad court bail emirundi 3. Kino tekyamulobera. Honorable Segirinya Muhammad yalaga ebigere ebivundu, omuntu okutandika okuvunda nga mulamu ng'alaba ebitundu by'omubiri bitandise okuvunda. Honorable Segirinya Muhammad yalaga ekigere ekivundu ku Zoom, n'agamba omukulu neetagga ngende nfuna obujjanjabi. Omukulu yamumma court bail. Omuntu omulala Segirinya ye Commissioner wa Prisons Johnson Omuhunde by'Abashaija eyavaayo n'akakasa abalamuzi nti obujjanjabi bwa Honorable Segirinya Muhammad mu kkomera Ekigo gye buli, era Honorable Segirinya Muhammad asobola okujjanjabwa bulungi. Oyo naye yaviirako okufa kwa Honorable Segirinya Muhammad. Wano wenkomekereza nga ngamba nti eno gavumenti esse Honorable Segirinya Muhammad. Segirinya Muhammad yalina eddembe lye nga munnayuganda okuwoza ng'ava bweru nga waafuna obujjanjabi mu kiyitibwa court bail eyamummwa. Commissioner wa prisons yalina okakasa kkooti nti omusajja ono obulwadde obumuluma oba obujjanjabi bwe yeetaga mu kkomera tetubulinaamu, aweebwe beyiro afune obujjanjabi ng'ava wabweru. Fight hard, Honorable Segirinya Muhammad. Bannayuganda tulina okulaga omukwana eri Honorable Segirinya Muhammad nga tulwana ebikolwa ebifaananako weebiti. Bano abantu balina okuvunaanibwa ssekinnoomu era ensi ebamanye.